Are you looking for a school that makes your dreams come true? Then look no further than Tamayus International Schools. Tamayus Junior School in Uganda and Tamayus International Academy in Rwanda. Tamayus International Academy is a day and boarding school located in Musanze and offering a Cambridge International program. Surrounded by a cool, beautiful environment, founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamayus International Academy aims at producing practically skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us today at Tamayus International Academy. We make your child's dream a reality. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد abatulaba mwenna balungi era abatuuliriza abazze nga mugoberera emisomo gino gye twatandikako nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okuwuliriza obulungi ate bwe tumala okuwuliriza tuteeke mu nkola kye tuba tuyize kyoba totegedde mu ddiini eno ey'obusiraamu Allah yatugamba kubuuza n'atugamba nti fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, mubuuze abo Allah be yawaako okumanya bwe muba nga temumanyi. Kirungi nnyo omuntu okukola ng'asoose kumanya, kyakabenje okukola nga tomanyi. Shifa'ul ay as-su'al, eddagala ly'omuntu yenna atamanyi alina kubuuza. N'olw'ensonga eyo nkubiriza omwoyo gwange n'ejammwe okulaba nga tuyiga eddiini yaffe eno ey'obusiraamu. Omulundi ogwayita twali tunnyonnyola engeri gye twetukuzaamu n'amazzi, era twafundikira nga tunnyonnyola su'ul al-insan. Senga omuntu anywa ku kyombo, obusiraamu bulabula butya ensonga eyo? Ne tutunuulira ebintu bingi ebyenjawulo bye twajja tutunuulira ti senga embwa enywa mu kyombo oba ebintu ebisolo Allah bye yakkiriza okulya senga bikomba mu kyombo ekyo, amazzi ago agabaamu galamulwa gatya? Eyo twamalirizayo bi'idhinillah, naye nga sinnabagenda mu musomo gwa leero njagala mbajjukize n'ensonga eno nga nkulu ffenna bannayuganda etukwatako, ate bwetuuka ku bavubuka ebakakatirako ddala. Oluvannyuma lw'okuyiga obusiraamu nga Allah atulagidde okubeera nga tumusinza ne tutegeera tawhid ne tutegeera akida, okwawula Allah, waliwo ensonga ennene abantu gye bagayaalirira. Nsonga eyo y'ensonga y'okukola. Bannanga okukola kwa mu busiraamu, era obusiraamu buvumirira nnyo omuntu atakola. Bakubiriza abavubuka naddala mwe mukyasinze obungi mu generation eno mwe tuli okutwala ekigambo ky'okukola ng'ekigambo ekikulu. Buli wobeera awo ng'oli aido, tolina byakukola, tolina byokola, ogenda kufeesinga ebizibu bingi. Ne shaitaani ekukozese ogwemmize emibi, n'abantu abakyamu bakukozese bye baagala byonna. Muteekeeyo nnyo amaanyi mu kukola, wadde eggwanga tugamba nti teririimu mirimu, naye omuntu alina okufaayo, okutandikawo ne ka small business, okulaba ng'ofaayo ng'olina ky'okola. Naye omuntu ow'obuvunaanyizibwa alya, omuntu ow'obuvunaanyizibwa ayagala okwambala, omuntu nga gwe ow'obuvunaanyizibwa ng'enkya ogenda kulwala, owangaazira otya obulamu bwo nga toyagala kukola? Olwaleero twagadde nnyo okubeera bangalo bunani
ne tusindika n'abakyala ku byeyo batukolere ffe ne tutuula mu mayumba ne tulannama tweyagale kubanga oli amanyi omukyala yamusindika ebuwalabu buli mwezi bajja muwaayo akakadde bajja muwaayo ekinaana ameguleko asindikire omwami. Wenjagala okukubiriza abakyala abalina abasajja abafaanana bwe batyo obutatwonoonera basajja kubanga okwo kuba kwonoona. Gwe n'obeera nga buli mwezi buweereza ssente nga gw'oweereza ye tayagala kukola. Ekigambo ky'okukola mu kitwale nga kikulu. Buli gy'ogenda okula obuvunaanyizibwa bweyongera. Buli w'okula bw'oti ogenda ofuna obuvunaanyizibwa. Ojja tutuuka mu myaka nga teri akunenya nti lwaki towasizza. Naye otuuke mu myaka ng'owasizza nga kikwetaagisa okuba n'obuvunaanyizibwa bw'okulabirira omuntu oyo. Obeere n'obuvunaanyizibwa bw'okupangisa ennyumba. Naye mudipendingira mutya ku mbeera ey'okubeera nga omuntu ye ali awo nga labunani tayagala kukola alinda bulinzi bamuwe. Awo baagala bakyala bagagga era obalaba nga beetimba ku mitimbagano nnoonya omukyala omugagga anandabirira kya buswavu si kintu kya bugunjufu. Abamu abakyala babawasiza n'obbawasa ne babatwalira ku bipande. Baganda bange ensonga y'okukola mu gitwale nga nkulu. Ne bw'obeera ne brother wo ng'ali Bulaaya ng'akuwa ssente anaakuwa pakaddi. Ne bw'aliba afudde agenda kugabirira. Abantu ekigambo ky'okusabiriza ennaku zino bagufudde muki? Mulimu muze. Omuntu akutoolera salaamu ekiddako kusaba ate n'atakusaba leero lwokka wabula n'enkya ne luli. Obeera otya mu bulamu obufaanaganako bwe butyo buli dangerous. Bannanga abavubuka temunyooma mirimu. Mukole. Bw'oba osobodde kuteekawo mudaala guteekewo. Bw'oba osobodde kulunda mbuzi zirunde. Olaba Nabbi atusinga ekitiibwa. Asinga ebitonde byonna. Yalunda embuzi e Makka. Era Nabbi baamubuuza n'agamba nti naamu nazirundanga ala karaditu li ahli Makka. Nga ninayo akasente ke bampa akatono abantu b'omu Makka. Naye gw'onyooma otya emirimu? Nabbi n'asuubula Eshaami ali mu katale. Yeewala kusabiriza atuyigirize omuvubuka olina okuba nga okola. Abantu bagenda kulaba nti oli wa buvunaanyizibwa ng'olina kye weenyigiddemu okukola. Naye mukeera ku makya ne mwesimaatinga, ne mukeera ku makya ne mubeera mu mizikiti, ne mukeera ku makya ne muteega abantu, ne mukeera ku makya ne muyita mu WhatsApp group z'abantu. Omulaba ennamba naddala ezo eziriko 4+. Oli n'alaba nti eno y'ebweru. N'ayingira mu inbox kusaba n'ateekawo omulango ogutaliyo, luli n'ateekawo kiri ne kiri. Baganda bange tukole okukola kya mu Busiraamu. Baseeka batusomesezza akiida alhamdulillah era bakyatusomesa. Naye tugattemu n'emisomo egy'okukubiriza abantu okubeera nga tukola. Kati dalasa zonna mulaba ziyimirawo na ssente. Tugenda e Masaka kusoma, simanyi tugenda Mbale kusoma. Naye abo abasoma abo be mukuŋŋaanya lwaki temubateeramu musomo gwa kubayigiriza kukola? Era essente ezinaamutwala agenda zijjawa. Bw'onooba tokola ogenda kuluuzinga obulamu bwo bubeere mu challenge ez'enjawulo ofiire no ibaada. Waliwo ibaada nga ziyimiridde ku ssente ng'okuyamba abantu okusaddaaka, okugenda e Makka, okuwa zaka. Ezo no ibaada ziyimiridde ku ki? Ku ssente. Kitegeeza bw'onooba tokola ezo ibaada zijja kuyitako. Abantu bazimba emizikiti, abantu basima enzizi, ezo na ibaada ziyimiriddewo ku ssente. Naye tetwagala kukola. Omuntu ayagala kumusaba, abantu tebaagala kubasabiriza. Kyova olaba batugamba nti Allah ye tumusabe tumupeeke. Kyova olaba kaida etugamba nti Allahu yaghdab hina la yus'al. Allah buli w'otamusaba ye anyiiga. Naye wa bani Adam, naye ate abaana ba Adamu buli w'omusaba anyiiga buki? Naye Allah bw'oba tomusabye ye anyiiga. Naye ate omuntu okumusaba kimukuulako waya. Ojja musaba leero enkya bw'onoomuddamu akwetamwe. Bane tuteekemu amaanyi. Okyasobola okutandikawo akantu akatono, okyasobola okubeera nga osaba omulimu samuweya, ate mba muli ku mirimu gy'abantu.
mutuukirize era obuvunaanyizibwa. Olwaleero baseeka basomesa nnyo abantu ne bagamba abakozi mubasasulenga hakki yaabwe ng'entuuyo tezinnaba kukala, ne bavumirira ennyo abantu abakozesa abantu. Ne twerabira abantu bano abantu be bakozesa bo lwaki tebabasomesaayo kutuukiriza amaana. Sheekh ow'omuntu omulimu ne yeebaka bwebasi, ajjira mu budde bwakola ki? Bwayagala, avaawo mu budde bwayagala. Yes, naffe kennyini be bakozesa tutuukirize obuki? Omuntu kati nga ffe tuli mu masomero, omuntu ayo saati ennaku nga tozze ku ssomero, tolina excuse, wabula ggwe essomero liringa eriryo. Lw'oyagala lw'ojja, lw'oyagala tokola ki? Mugende mutunule fatawa z'abamanyi ba Ibn Uthaymin. Hatta n'ogenda obugenzi mu umura etali ya bwatteeka ng'olina omulimu osooka kusaba, eba tebakukkiriza tokola ki? Naye omuntu ye ogenda omuwulira nga baamuwa omulimu n'owulira nti ali mu umura yagenze Makka, naye nga ne mukama we tamukoze ki? Tamutadde, tamutegeezezza, wabula ye agenze. Banaye ekigambo ky'okukola abasajja abaliwo ku generation eno mu kitwale nga kikulu. Era njagala kumaliriza n'ensonga eno era nga mbakubiriza nti bannange ekigambo ky'okulima nato tukiteekeko essira. Bannange okulima kikulu. Okulima tekulimba, enkumbi terimba. Ensi yaffe eno Uganda muzimu ku misingi kweyimiridde. Ebyamaguzi ebyettunzi byayo oba ekyobugagga ekireeta ssente buki? Bulimi. Nga bw'olaba Abawalabu balina ekyobugagga kyabwe entende n'amafuta. Naye entende ezo togendako n'otuuka e Makka nti entende za wano zaabula. Entende z'e Madiina abantu tebakyalima. Ffe lwaki tetukaza kigambo kya nkumbi? Byenna Allah gwawadde chance beera ng'olima. Sobola okweyazika ennimiro n'ogipangisa oba tonaba kutuuka ku busobozi bugula ttaka. Abalina ettaka mulirimeeko, mulime emmwanyi, lima kasooli, lima ennaanaasi. Ndaba wano Imaamu Kasozi buli season akungula ennaanaasi. Naye nga musajja alina omulimu mu university, naye akungula ennaanaasi n'alima. Temulowooza nti omuntu alima abeera wa wansi. Banaye tulime. N'obulunzi, obulimi n'obulunzi bintu bikulu. Allah bw'aba akusobozesezza, lima ate lunda. Tulaba nti ojja na kusala dhuhiya buli mwaka olw'okuba olunda. Embuzi tegenda kutwala space nene, naye embuzi mu mwaka ezaala emirundi emeka? Ezaala emirundi ejja kuzaalira. Endiga ejja kuzaalira. Ente ejja kuzaala. Wallahi olwaleero ojja kuba n'embuzi emu, enkya zifuuka ebbiri. Wanagenda okuyitawo emyaka nga tokyalina mbuzi bbiri. Nga teguliimu baraka. Eyo gyonna gye twogerako emirimu gya bannabbi. Bannange tulime, mulime emmwanyi, mulime kasooli, mulime ebirimibwa. Watermelon zijjudde mu butale, ennaanaasi zijjudde mu butale, emiyembe gijjudde. Olwaleero emiyembe gya ttunzi, naye oli n'abeera n'ennimiro awo n'atateekamu wadde ekikolo kya lumonde, wadde ekikolo kya mawogo oba ekikata kya lumonde, wadde ekitooke. N'olw'ensonga eyo nfundikira ensonga eno nga mbagamba nti abasiraamu naddala bannayuganda ensonga y'okulima n'obulunzi mugitwale nga nkulu. Allah wakuwa chance ng'olina w'olimira lima era lunda. Allah wakuwa chance ng'osobodde kupangisa nnimiro, pangisaawo oteekewo emmere. Onoogula emmere paka ddi. Beerako ky'olima ate tubeere balunzi. Naye n'omuntu okulundaawo obukoko, n'owulundira obukoko bwo. Wano batuguza ebikoko bya wiiki emu bya ddagala, babikubye eddagala ne tulwala ebirwadde, ne tulwala kansa, ne tukola ki? Senga weerundira akakoko kaawo. Kale ensonga ezo bbiri njagadde nzoogereko. Nsonga esoose ntandise n'ey'okukola tubeere bakozi ate tetunyooma mirimu. Olaba avuga booda tomusekerera, mwajja 10 tajja kusabiriza. Bw'olaba ali mu takisi tomujerega, tomunafuya. Mwajja 10 alabirira abaana.
bw'olaba asikaali ali ku luggi naye nga omulaba ali ku geeti akola tomunafuya. Naye abantu abamu naddala abavubuka bawano mu Central bayingiramu nnyo obulangira, era ogenda okulaba nga bagera engero ti ennazzi kuno omuganda wa kuno nga takola kino, ennazzi kuno omuganda wa kuno takola bwa seculiko, naye ate bwe basanga Dubai bwe baliko. Lwaki tunyoma emirimu okutuusa ku level eyo nga tolina kirala ky'osobola kukola? Bannange ssente Allah ateeka mu buteesi mukisa, naye ate ekigambo ky'okusabiriza kya bunyoomofu. Muntu abeera atyawo ng'asabiriza buki bulamu bw'asabiriza busabiriza. Bantu bali eyo mu WhatsApp bali ku mulimu ogwo gwa kukola mulimu ogwo, oli n'akubulookinga n'ogenda mu WhatsApp group eri ne bakubulookinga ne batuuka n'okukumanya, awo ne batuuka n'okubatimba ebifaananyi nti omusiraamu oyo mumwegendereze. Kitegeeza baakutamwa. Oli n'akeera okwesimaatinga tayagala kukola wabula yaaliwo okufera baki? Okufera bantu. N'akukubira essimu n'akukola ki n'akugetaageta lwantu butaagala kukola. Bannaye tukole bwe tunaateekamu amaanyi mu kukola, Allah ajja tugabirira mu kukola okwo. At least kola akatono okalye nga kavudde mu ki? Mu ntuuyo zo. Songa ey'okubiri gye njogeddeko ya kulima na bulunzi. Tulime tulunde, ate Allah aba akusobozeseza osobola okuteeka emmwanyi. Emmwanyi muziteekeko nnyo essira. Muleke kugamba nti Museveni yazitta. Museveni anaabeerako paka ddi nga agenda atta mmwanyi. Kiseera kijja kutuuka nga takola ki? Teri gwirima. Kati olwaleero emmwanyi eri ku bbeeyi kiro ya 8 kaseegu mu 2. Bakadde baffe emmwanyi ezo ze baalingako baasomesa abaana, amaka ne gayimirirawo lwa mmwanyi. Temugayaalira kigambo ky'emmwanyi, temugayaalira bulimi na bulunzi. Eyo bannaye nga tuvuddeyo olwaleero tugenda kwogera ku kwetukuza. Tuyingidde mu mulyango gwa Najasaatu. Obukyafu tubwejjako tutya? Kubanga ng'omuntu akozesa amazzi agakozesa ku ki? Twayogera omulundi ogwayita ebikwatagana ku mazzi, olwaleero twagala twogere ku bukyafu. Ekisookera ddala, omuntu alina ebintu bingi ebimuvaamu mu mubiri. Omuntu avaamu amalusu, omuntu avaamu eminyira, omuntu avaamu omusaayi, omuntu avaamu entuuyo, omuntu avaamu omusulo gwe tuyita susu, omuntu avaamu empitambi kye tuyita pupu. Ebyo byonna biva mu ki? Biva mu muntu. Era omuntu avaamu ebisesemye, muzungu kyayita vomiting. Omuntu n'asesema n'avaamu ebiki? Ebisesemye. Omuntu avaamu amasira. Ebyo byonna twagala mu musomo guno tubeere nga tubitunuulira. Abaffe biruwa ebikyafu, biruwa ebitali bikyafu. Ntegerekisi? Tuza kyesoogeddeeko omuntu kyavaamu gy'eminyira. Ebyo byonna tugenda kubeera nga tubitunuulira. Naye twagala tusooke kye bayita najaasa kye ki? Hiya alkadhara allati yajibu ala almuslim. Bwe bukyafu obukakata ku musiraamu ayatanazzaha aniha, okubeera nga abwewalira ddala. Wa yagsulu ma aswaba jasaduhu. Bwe buba nga obukyafu obwo bugudde ku mubiri, alina obbujjawo, alina okwetukuza. Obanga bugudde ku ngoye, alina okubeera nga olugoye olwo alutukuza. Kyava Allah yagamba Nabbi sallallahu alayhi wasallam n'amugamba nti wa thiyabak fatahhir. Engoye ezo zikole ki? Zitukuze. Kitegeeza omuntu alina okwegendereza olugoye lwennyambadde terulimu bukyafu. Ekifo wengenda okusaalira tekirimu bukyafu. Omubiri gwange guno teguliiko bukyafu. Kyava Allah atugamba nti inna Allaha yuhibbu at-tawwabina wa yuhibbu al-mutatahhirina. Allah mu byayagala, mazima Allah ayagala nnyo abeenenya, ate era Allah ayagala nnyo abeetukuza. Olaba Allah bwe yatenda abantu abaali mu muzikiti guli ogwekuba, fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu.
abantu abo Allah yabatenda hatta nga n'obusiraamu tebunnaba kujja balina ekitende ekyokwagala obuyonjo era bakozesanga amazzi nga n'obusiraamu tebunnaba kujja kyova olaba Allah yabatenda n'ekitende ekyo fiihi rijaalu mu masijidi omwo oba mu kitundu omwo mulimu abantu baagala nnyo okwetukuza bimaana bagendanga emmanju nga bakozesa amazzi abantu ba umma ya nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam tulina okutwala ekigambo ky'enkizo ekyokwetukuza ng'ekikulu mulaba ensi yakajja etegeere nti waliyo ne kye bayita okukozesa amazzi era osanga eggwanga nga likuza olunaku lulamba nti olunaku lw'okukozesa amazzi oba olw'okwetukuza oba olw'okunaaba mu ngalo naye obusiraamu bwayigiriza dde okukozesa amazzi min kadimi zaman ebiseera ebyemabega nga obusiraamu bwakiraba dda naye olwaleero osanga ensi ng'eteekamu billions and billions okuyigiriza abantu okwetukuza n'amazzi okukubiriza abantu okunaaba mu ngalo faani yatuyigiriza okunaaba mu ngalo Allah hakati kyava Allah atugambye nti inna Allaha yuhibbu tawabina Allah ayagala nnyo abeenenya wa yuhibbu almutatahhirina ayagala nnyo abantu abeetukuza kitegeeza aya yeetulaga nti okwetukuza okusookera ddala kwe kwetukuza kw'amazambi mutima gwo ne gubeera nga guli clean olwetukuza olwokubiri kwe kubeera nga omuntu yeetukuza ne yejjako obukyafu bw'aba afunye ng'akozesa amazzi kyava nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadithi ya Abu Malik al-Ash'ari an Abi Malik al-Ash'ari hadithi eri Muslim yagamba nabbi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam at-tuhur shatrul iman okwetukuza kitundu kubukkiriza okwetukuza kitundu kubukkiriza kitegeeza omuntu buli weyeetukuza ne yejjako obukyafu aba akoze ekyobukkiriza kati njagala tugende mu anwa'u najasaati obukyafu buno bulimu emiteeko ebiri waliwo hissiya wa ma'nawiya waliwo obukyafu obulabwako n'obutalabwako obulihisi nga tebulabwako ntegerekisi n'olw'ensonga eyo njagala tutunuulire anwa'u najasaati alhissiya eidha obulaba obukyafu kyebayita hissiya ekirimu ng'osobola okukozesa sensi zo Allah ze yakuwa eidha obukyafu obulabyeko kitegeeza obulabye n'amaaso eidha owunyiza obukyafu n'obeera nga obusensinga n'obeera nga owulidde olusu ntegerekisi kaakati twagala twogere ku miteeko egyo ejja obukyafu obuli hissiya ekisookera ddala bawulul insanu wa ghaitihi gwe musulo gw'omuntu kyetuyita susu n'obukyafu obuva mu muntu kyetuyita al ghait abazungu ennaku zino kyebayita pupu kyagala kwogera bigambo bya Luganda ebimu bizito naye bawulul insanu senga omusulo gukuvaamu omusulo ogwo gugudde ku ngoye gubeera mukyafu senga empitambi kyetuyita pupu kiva mu muntu buli pupu bwakuvaamu obwo buba bukyafu kyova olaba era pupu tasobola kufuuka ddagala kubanga bukyafu mulimu abantu nga tuyimiriddeko awo abagamba omuntu bw'aba anywa omwenge mbwe eddagala erimuvumula gwe musulo ogw'omukyala gwasobola okufuka ku makya ne bagumuwa ekisookera ddala ekibuuzo okumanya eryo si ddagala ekisookera ddala lwaki gwa mukyala ekisookera ddala ekyokubiri lwaki bagamba nti ogw'okumakya bannanga omusulo najisi empitambi eziva mu muntu pupu ava mu buntu najisi
senga olaba ekifo nga waliwo pupu n'olaba ekifo nga waliwo susu kitegeeza ekifo ekyo kiki kikyafu either totuulawo tosaalirawo bwe biba ebyo bigudde ku mubiri gw'omuntu kitegeeza alina kubeera nga yeetukuza n'amazzi amayonjo ge twayogerako omulundi ogwayita ne wabeerawo bawulu atifil omusulo gw'omwana omuto omuwala n'omulenzi wano abaana abato tubaawulamu emiteeko ebiri bw'abeera nga mwana mulenzi tannaba kulya mmere n'akufukira ku ngoye kuba tugambye omusulo najisi n'akufukira ku ngoye omwana ow'obulenzi nga tannaba kutuuka kulya mmere awo oyiwawo buyiima ki oyiwa obuyiimazi njagala abantu begendeza naddala wano abazadde pointi zino muzikwate tulera abaana abamu tubateeka mu pampa musulo ne guyitamu omusulo gw'omwana omulenzi atannaba kulya mmere tuyiwawo mazzi birashilma ogirawo bugizima ki mazzi ne tubeera n'omusulo ogw'omwana omuwala bw'aba tannaba kulya mmere ne bw'atuuka mu myaka egiri emmere awo tukunyaawo illa kyerimu omusulo gw'omwana omuwala gubeeramu bacterias nyingi kyova olaba era abakyala bangi ababa bakuze bw'atuuka mu myaka omwana omuwala kyangu nnyo okukwatibwa infection bino byowulira simanya alwadde candida simanya alwadde ki kati omusulo gw'omwana ye omuwala tukunyaawo olwa bacterias ez'amaanyi kyova batuga tukole ki tukunyaawo wabula omwana omulenzi ye bw'amala okutuuka okulya emmere era bw'akufuuyisizaako era okola ki okunyaawo olwatuuse mu piriyodi mu kiseera ekiryaki wali tugambye omwana omulenzi nga tannatuuka kulya mmere oyiwa obuyiimazi naye bw'atuuka mu myaka egiryaki okunyaawo kitegeeza abanga omuki abanga omuwala oba ntegerekese obukyafu obusookera ddala bwenjogeddeko bawulul insanu wa ghaitihi gwe musulo ogw'omuntu n'opupu ava mu muntu ebyo biyingira mu najisi kyava nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi ya Abi Hurayra yagaa nti idha watia ahadukum bina'alati al-adha senga engatto y'omu ku mmwe efuna obukyafu obufaanaganako bwe butyo fa inna turaba lahu tahur kati bw'aba atambula bw'ati ettaka lino ng'atambula lye litukuza engatto eyo kitegeeza oli bw'alinnya mu musulo n'engatto ye tekimwetaagisa ate kugenda kuleeta maki mazzi ajoze ettaka lino lyagenda ng'atambulako liba limaze okutukuza omuki engatto eyo bali amaanyi ntegerekese kubanga era ajja kutunuulira nti mu bimu ebitukuza kyovolaba omuntu bw'aba tasobodde kufuna mazzi ng'agenda okwetukuza bamugamba akozesa eki akozesa ettaka kyekimu nekumbwa kyovolaba nti gyoza emirundi emeka omudi 7 ogusembayo otabikemu ki otabikemu ettaka nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hadisi eri mu Bukhari ne Muslim hadisi ya Anas bin Malik hadisi ya Arabi munnamalungu eyajja fabala fil masjid nafuuyisa muki mu muzikiti baaliwo ne baagala omuga jangula kumuyisaamu empi ye kiba kutuuka ku mulembe guno oyinza n'obutadda mu muzikiti Allahu akbar oyinza okuwulira obutambi oyinza okuwulira khutuba tomanya nawe oyise ntegerekisa khutuba emu ku emu naye omusajja oyo yali munnamalungu yali avuddeyo mu kyalo najja n'afuuyisa mu muziki kitegeeza yali tamanyi
naye nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagaa nti ahriku ala bawlihi dhunuba min ma'in. Omusulo awo waafuuyisizza muyiweewo amazzi. Kitegeeza bwe tuba twagala okutukuza omusulo nga gugudde awantu tuyiwawo mazzi amazzi ago agakulukuse n'omusulo, kitegeeza wano waba wamaze okukola ki? Okutukula. Kubanga Arabi bwe yajja n'afuuyisa muzikiti, nabbi yagamba bayiwewo amazzi. Tuli fenna aw sujulla min ma'in, baberenga bafuuwawo amazzi. Fa innama bu'ithtum muyassarin. Nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atuuka okulaga abasahaba nti Allah yamutuma nabbi sallallahu alaihi wasallam waba atumibwanga bo banguyiriza abantu so sikola ki? So si kaluubiriza wantu wabula kale bwe tuba tutukuza ekifo ekiyiseemu omusulo tuyiwawo mazzi. Amazzi ago agakulukuse n'omusulo, ekifo ekyo kiba kimaze okukola ki? Kiba kimaze okutukula. Ekyo bayita bawulul insaanu, omusulo oguvudde mu muntu. Nga mmaliriza ensonga eyo, senga omuntu agezesebwa n'okubeera nga afuka ku buliri, mulimu nno n'abantu abakulu waliyadhu billah oba bulwadde nga ekirwadde ekyo bakirina, oli afuka ku buliri. Nali mbalabyeko oluusi baana b'amasomero, ali mu senior 5 ali mu senior 3 kyali kuba n'owa senior wano kati aba akuze, mwana nga akyafuka ku buliri. Hatta waliwo ne complain namba abafumbuze baali baleeseeko ng'oli akomplaininga kubba kufuka ku buliri. Oluusi abakyala abamu bafuka ku buliri olw'ensonga ez'enjawulo, naye senga omuntu aba afuka ku buliri n'afuka ku buliri bugenza okukeera ku makya nga yafuse, oyo kitegeeza agenda n'anaaba, kuba omusulo ogwo guba gumubunye omubiri. Olunaaba olwo lwanaaba si lunaaba nti anaaba gusulu, wabula anaaba okwejjako omusulo, kubanga olunaaba olwa bulijjo. Kitegeeza kye tumwagalamu kiki? Kutukuza mubiri atukule. N'engoye ezo ze yasuzeemu tazisaaliramu. Oba point ene tegerekise? Yes, kubanga bw'aba afuse ku buliri kitegeeza omubiri gujjudde omusulo. Tajja kumanya nti wano wokka we wagenza omusulo. Naye senga oli amanya bumanya nti waliwo omwana anfuuyisizza ku kigere omusulo, oba waliwo omuntu mbadde entambula n'anfukira, mbadde entambula eyo mu katwe nenninnya mu musulo gw'omuntu, awo oyiwawo buyima ki? Otukuza kigere. Naye lwaki tugambye onaafuka ku buliri? Nti bw'aba yeetukuza anaaba omubiri gwonna, tanaaba lunaaba luli olwagusulu nga tunaaba janaba. Ekimutugambisizza nti anaabe kutukuza mubiri gwe, kubanga tamanyi omusulo gwalazeewa, gwagudde mu paati ki, gwakuttewa. Era nabbi ekyo yakiziyiza, kubanga omusulo gukuddira. Ntegerekisi? Kyova olaba mu bimu ku bibonerezo by'omu kabuli ebigenda okubonerezebwa n'omuntu mu kabuli buteekuuma musulo. Mulimu abantu ng'omusulo bakitwala ng'ekintu ekiri awo, afuka mu mpale nazzaamu. Abamu omusulo abakyala gubayitamu, mulimu abakyala nga tebasiba musulo, kati ogwo omusulo ogukusammukidde ku bisambi naaba ekyo ekitundu kya wansi. Ntegerekisi? Naye onaafuka ku buliri agende yeetereza omubiri gwonna agunaabe, kubanga omusulo guno gwamubunye ate ne gumukalira ne ku mubiri. Ntegerekisi? N'olusu luli olusobola okuvaamu olw'omusulo. Kale omusulo ogw'omuntu tugambye bukyafu, n'empitambi bukyafu. Ekiddira ekisembayo almadhiyu walwadiyu. Mu bimu ebigwa mu najasaati alhisiya ge madhiyu ne ge bayita alwadiyu. Ebintu bino saagala tubitabike. Tulina amazzi agava mu muntu mu bitundu bye by'omusajja
ga miteeko 4 oba ntegereka ga miteeko emeka mu bwereere bw'omuntu mu private parts z'omuntu muvaamu amazzi ga miteeko 4 agasookera ddala almaniyu ge mazzi agazaala agava mu muntu either yeerooteredde oba yeegasse n'omukyala. Ag'okubiri almadhiyu, agamadhiyu ge gajja omuntu ng'afunye obwagazi. Oluusi gajja omuntu ng'abadde tamanyi wabula abadde awo mu mboozi ez'obwagazi, naddala abakyala ba firimu ez'obuseegu, agenza okulaba firimu ezo, alaba abantu beenyonyoogera, agenza okulaba ng'engoye ze zoonoonese, age bayita amadhiyu. Ago ga muteeko gwakumeka gwakubiri. Ne wabeerayo alwadiyu, ago gajja akiba oluvannyuma lw'omuntu okuba ng'amaze okufuuyisa oluzizo olwo olusembayo olweru olwo, ge bayita alwadiyu. Kati omuntu n'avaamu ekyokuna albawulu, omuki omusulo, oba ntegerekise. Kitegeeza bino ebisatu ng'oggyeko almaniyu, amadhiyu ne alwadiyu ne albawulu, bwe biva mu muntu tanaaba mubiri, ayoza kifo kiri ne wali we gatonye mu lugoye. Obadde oli awo onyumya n'omwagalwawo n'ofuna muli embeera ekyusizza omubiri, emboozi eraze deep, ne munyumya, ogenza okukakkana either mukyala oba mwami, engoye nga zitobye. Ntegerekise, engoye zikoze eki? Nga zitobye. Kyokola awo wennyini we zitobye w'oyoza, n'oyoza n'ebitundu bye eby'ensonyi, oba ntegerekise. Era bwe kityo alwadiyu walmadhiyu walbawul newe guba musulo, gutonye mu lugoye n'omanyaawo, genda oyozeewo kasita omanyaawo, n'ebitundu bye eby'ensonyi obinaabe. Ago ge mazzi ag'emiteeko 4 agava mu muntu. Ngambye agasooka almaniyu, ago gakkakatako kunaaba mubiri. Senga gakuvaamu weerooteredde, weegasse n'omukyala, weezannyisizza n'akasabbuuni. Naddala ogwo omuze guli nnyo mu baana ab'obulenzi, abasajja naddala abaagumanyiira, abamu balekawo n'abakyala n'atuula mu ddiiro ali ku kikolwa ekyo ekikyamu. Ate ogwo omuze guli haramu. Kati senga wejjamu amazzi ago ne gakuvaamu, olina kunaaba. Weerooteredde, ntegerekise, olwo ndi kumaniyu gokka. Senga weerooterera oba weegatta n'omuki, embeera ey'okusatu oyinza okuba weezannyisizza n'engalo zo. Ntegerekise, ago senga gakuvaamu bwe gatyo ng'agakuvuddemu ge gavaamu n'obwagazi n'obuwoomerevu ng'ogawulira, olina kunaaba mubiri gwonna. Naye gano agasigaddewo ag'emirundi 3, almadhiyu walwadiyu ne bawulu n'omusulo, ebyo we bikuvaamu oyoza kifo we bigudde, n'oyoza n'ebitundu byo eby'ensonyi, oba ntegerekise. N'olw'ensonga eyo almadhiyu maun abyadu raqiqun, tubeera tuzzi nga tweru, raqiqun nga tuwewuka weetuti, tuli fenna. Yakhruju inda shahwa, gava mu muntu ng'afunye bwagazi, ng'afunye buki? Bwagazi. Kakati alwadiyu abyadun ghalidh, kakati ate wadiyu gabeera nago meeru naye nga ghalidhu, mazitomu. Tuli fenna maki? Mazitomu. Yakhruju aqbal bawlu ghaliban, ebiseera ebisinga gava mu muntu ng'amaze kufuuyisa,
bw'osoma fikihi sunna ojja kusanga ensonga eyo. Tuli ffenna n'olw'ensonga eyo ago amazzi bwe gaba gavudde mu muntu tulabye embeera gy'alina okubeera ng'ayitamu okubeera nga yeetukuza. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu yagaa nti kuntu rajulan madha, yali musajja avangamu nnyo amazzi ago agayitibwa almadhiyu. Tuli ffenna fa amartu rajulan an yas'ala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, nendagira omusajja ambuulize nabbi, kubanga ali yatya okubuuza nabbi olwa muwala we Fatuma gwe yali yawasa. Nga bw'oyinza okuga nti ekibuuzo kino kibuuza ssezaala wange. Kati Ali yawasa muwala wa nabbi, Ali n'akwatibwa ensonyi okubuuza nabbi ensonga eyo nti amadhiyu gavaamu ebiseera ebisinga obuki obungi. Kati omusajja Ali gwe yatuma abuuze nabbi, nabbi n'amugaa nti tawadda, bwe gakuvaamu bwe gatyo funa ki wagsilu dhakarak, onaabe n'obwereere bwo. Wagsilu dhakarak, naaba n'obwereere bwo. Kiregeeza ye namula yaago. Bwe gaba gakuvuddemu funa wuzu, ntegerekisi, ate onaaba obuki obwereere bwo mwe gavudde, oba ntegerekisi, ekyo go tegakakasaako kunaaba muki kunaaba mubiri. N'olw'ensonga eyo njagala olwaleero tukome awo nga tubadde tunnyonnyola annajasaati. Tukyannyonnyola paati eno, twagala tugende mpolampola. Twogedde ku musulo, ne twogera ku mpitambi nga ye pupu. Senga ava mu muntu alina okubeera nga atukuza ekifo ekyo, era senga pupu agwa mu lugoye, lugoye lukole ki lubeera nga olwoza olutukuze, nga Allah bwatugaa nti wathiyabaka fatahhir, engoye ezo zikole ki zitukuze. N'olw'ensonga eyo mbakubiriza baganda bange kugoberera ensonga zino n'okufolowinga omusomo guno, okulaba nga tumanya ebimu bitukwatako ng'abantu direct, ate ebimu bitukwatako ng'abavubuka, tubeere nga obukyafu obwo teri yasobola kubwewala, era ebyo byonna byenjogeddeko biva mu muntu. Naye nsaba Allah subhanahu wa ta'ala atusobozese omulundi ogujja tujja kwogera ku bawulun, ku musulo, wa rawthu ma la yu'kalu lahmuhu. Tujja kwogera ku musulo n'obusa bw'ebyo ebisolo ebitaliibwa nnyama, musulo gwabyo. Ekibe kikufukidde, kuba ekibe tebakirya, ntegerekisi. Embwa omusulo gwayo oba pupu waayo, ebintu ebyo biramulwa bitya, n'ebirala bye tujja okubeera nga tunnyonnyola biidhinillah, mpola mpola tubeere nga tunnyonnyola, twetukuza tutya senga kino kiba kizze. Abaffe senga nsesema, nziramu nenfuna wuzu oba sifuna wuzu. Abaffe eminyira najisi oba si najisi, amasira, ebintu bwe bitu bitwagala okubeera nga tugenda tukunnyonnyola. Gwe mulyango gwe tulimu, omulyango gwa najasaati ogw'ebintu ebikyafu. Ntegerekisi, waliwo ebiwojjolo, omanya waliwo ebiwuka, oba ebiwojjolo bigwa mu kibiwuka biki? Waliwo ebiwuka ebiwangaalira ku bikyafu, oba ntegerekisi, nga kyekiwuka olubeerera kibeera mu bintu biki bikyafu ebiri najisi, ne kijja ne kiggwako. Shariya eramulwa etya ebintu ebyo byetwagala okubeera nga tutunuulira mu bukyafu, bwe twagala okubeera nga tutunuulira. Olw'ensonga eyo baganda bange abasiraamu, maliriza omusomo guno olwaleero we tukomye, omulundi ogujja we tujja okutandikira. Naye ensonga zange bbiri ezasoose muzitwale nga nkulu. Ensonga y'okukola, bannange mukole, muteekeemu amaanyi, temunyooma mirimu. Ensi eno egenda ekyuka, ate ekyakyukira ddala. Tuteekemu amaanyi mu kukola. Tolina gojja kusabiriza nkya ne luli omuddemu asigale ng'akyakuwa nga we yakuwadde olwasoose. Taddamu nakwata simu zo.
mulime ate mulunde. Allah gwasobosezza okulima n'okulunda kikole bambi. Naddala ekigambo ky'emmwanyi temukigayaalirira mukitwale nga kikulu. Saba Allah subhanahu wa ta'ala atuwe okutegeera ebigambo ebyo. Omulundi ogujja insha Allah bwe tujja okutandikira nga tutunuulira obukyafu obusigadde n'engeri gye tukola ki gye twetukuzaamu nabo biidhinillah. Hadha wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Twebalizeeko abantu aba charity twabaddeyo embuulire. Sookera ddala bannayi twebaza ababadde mu charity yaffe embuulire eri ebukomansimbi olw'ebintu bye mwawaayo ne mubireeta. Alhamdulillah engoye zaali nnyingi abantu basense kiraga nti obwetaavu abantu babulina. Gwe kyolaba nga tokirinaako mugaso waliwo akikola ki likulli saakitin laakit. Buli ekigwa tebulako akikola ki akironda. N'olw'ensonga eyo tweyongere okuwagira charity zino tuziyitemu abantu bafune service zaabwe biidhinillah. Empeera tujja zisanga mu maaso ga Allah subhanahu wa ta'ala. Tubeebaza mwenna olw'obuwagizi bwammwe n'obuyambi bwammwe. Entakera saba Allah abasiime abayingiza ejjana ate era abagaggawaze. Subhanaka Allahumma bihamdik. Naam. Naam. Omuntu senga akozesa akasabbuuni ekisookera ddala akasabbuuni kali haramu. Zambi ddene ate nga lireetera omuntu yenna akakozesa obuzibu mu bulamu bwe. Kisookera ddala okumutta obwagazi. Kayisobola okumuleetera endwadde ez'enjawulo n'anafuwa mu nsonga ez'obutonde. Era kasobola okumuleetera ensonga emuleetera okulwala endwadde z'amajini eza shayatini. Yes, kasabbuuni ka bulabe kakosa obulamu bw'omuntu, kakosa n'entegeera ye. Obwongo ne kabukoseza ddala n'anafuira ddala totale n'okumuttira ddala ensonga z'obwagazi nga takyayagala kitonde kikyala. Ko kali haramu. Buli kiseera ayagala kwemazisa. Naye senga omuntu atuuka ku mbeera eyo ne yeemazisa ng'akozesa akasabbuuni oba omukono gwe n'avaamu amazzi ago agazaala, alina kunaaba. Alina kunaaba kubanga avuddemu almaniyu, amazzi agakola ki agazaala. Ntegerekisi. Aya eraga nti akasabbuuni kali haramu eri mu Qur'ani. Eri mu ki? Eri mu Qur'ani bw'otunuulira tafsiri z'abamanyi. Allah bwe yali ayogera ku bakyala abatukkirizibwa okubeera nga tubawasa n'atulaga nti abakyala baffe be tulina okwekuumirako ensaa zaffe. Tuli fenna Allah n'agamba faman ibtaga waraa dhalik fa ulaika humul aadun. Anaakola ekitali ekyo ekyamukkirizisibwa okubeera nga mukyala we gwe yeekuumirako ebitundu bye eby'ensonyi, fa ulaika humul aadun. Abantu ba kasabbuuni Allah yabayita abasukka ensalosalo. Allah yakuyita kusukka nsalosalo. Buli yetta akozesa akasabbuuni aba asussa ensalosalo. Fa ulaika humul aadun. Abo bayeekera be balabe ba Allah abasukka ensalosalo za Allah. Aadun balabe baleka Allah bye yalagira ne bakola Allah bye yakola ki bye yaziiza. Tegerekisi. Kale akasabbuuni koonoona obulamu bw'omuntu, kali haramu era oli bw'akakozesa aba asussa ensalosalo aba mulabe wa Allah. Tubeere nga tukeewalira ddala, okyasobolera ddala okukavaako keewale. Naye ng'omuze ogwo senga guyingira mu muntu kizibu omuvaamu. Kola nnyo tawuba nnyo. Yes, muntu alwa mu kinaabiro eyo
saawa namba ali eyo ali mu kwezanyisa akuba ekituli mu sabbuuni. La ilaha illallah. Mungu wakukingiriza ebikolwa ebikyamu ng'ebyo. Buli mbaana b'amasomero, buli mbantu abali eyo mu university, buli mbantu abo bandikubyeyo talina mukazi, hatta abamu omuzoogo gwabakulira butatuuka n'okuwasa omukyala n'amwegayirira bwegayirizi babeereko naye mu nsonga. Bebo boosanga abalwa ku TV ekiro tayagala kusinkana mukyala wabula ali awo. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Welcome to Tamais International Schools. Tamais Junior School in Uganda has opened another branch in Rwanda called Tamais International Academy, a day and boarding secondary school located in Musanze, offering a Cambridge International program. Located in a beautiful, cool environment founded on Islamic values, though it warmly welcomes all religions across the globe. Tamais International Academy aims at producing practical skilled learners with academic knowledge, morally understanding, and socially skilled who are ready to compete internationally. Join us at Tamais International Academy. We make your child's dream a reality.